You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register okubeera ssentebe mu Buganda Youth Council. Bavubuka ku mutendera gw'amagombolola abanja abatudde awamu nga bwe mbalabye olwaleero. Era oli bw'aba ayagala okumanya oba nakola nnyo oba saakola nnyo nga minisita w'abavubuka wano w'alina okumpimira. Neebaza nnyo abasomesa ababasomesezza ku miramu egy'enjawulo. Omanyi abantu tebakyusa mbeera za bulamu bwabwe kubanga balina omukisa ogw'enjawulo. Bakyusa embeera z'obulamu bwabwe kubanga beeteekateeka okufuna omukisa ogwo. Kati abantu bazze ne babasomesa, Oweekitiibwa ono Nakalawa, omukulu ono okuva mu Rotary Vijana Power bagamba omuvubuka situka. Minisita yennyini mumuwulidde. Kale ababasomeseza mbeebaza, nammwe abawuliriza mbasaba mubeeko bye mukungula. Enkola ebaddewo buli mwaka Katikkiro ng'asisinkana abavubuka okuva mu bibiina eby'enjawulo nga Nkoba za Mbogo oba olukiiko lw'abavubuka Tabamiruka. Wadde Ssebo Minisita saakuŋŋaanya abavubuka ku mitendera gy'amagombolola nga bw'okoze, naye nze nagunjaawo olukiiko lw'abavubuka Tabamiruka. Kati bano Beeka Ssejjengo, Bannamayanja Kigudde, Bapade Senkungu mu beegazaanyiza. Ate mwe musinga kwagala kukozesa Lungereza Buganda Youth Council, naye olukiiko lw'abavubuka ba Buganda Tabamiruka. Simanyi lwaki mukifo ebyaffe eby'ekyoluganda. Naye enkola ebaddewo n'okusisinkana abayizi okuva mu matendekero, naye nga bwe ŋŋambye guno gwe mulundi ogusoose okusisinkana abavubuka okuva mu gombolola zonna mu Buganda. Kyamaanyi nnyo. Era nagamba abantu mu Buganda ndala abavubuka bw'oba okuba engalo zikubire ddala zivuge. Ekisinga okutuggyako ekitiibwa kyaffe bwavu. Teri kintu kiswaza Buganda nga bwavu. Era bw'oba oli mwavu buli omu kyayagala kyakukozesa n'okukujooga nga kwatadde. Abaana bano aba Winterland mbadde bayimba nga temubawulira. N'olwekyo tulina okukola obukozi bwaffe buwanirire ennono yaffe. Bwe tuba tetusobola kukola n'ennono yaffe ejja kusaabulukuka. Lwaki ekyo kizibu okutegeera ng'akabaasa akatini bwe kati kakujja ku mulamwa. Mmwe ntabiro y'enkulaakulana, abavubuka mmwe ntabiro y'enkulaakulana. Ng'oggyeko okuzimba obukulembeze buno, tulina ekya kituzimbi tukiyita BYC Women's Bridge, okuzimba eddoboozi ly'abaana abawala. Nsaba abaana abawala bakubireko mu ngalo bonna abali wano. Era tulaba tumaze Oweekitiibwa agenda kukulambulira enteekateeka eyo, kitongoze eddoboozi ly'omwana omuwala nalyo libe nga ly'amaanyi nnyo. N'olwekyo enteekateeka eyo nayo abaana abawala tubeebaza olw'okulaba nga kati mujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka. Era nga maliriza bansabye tulina amasaza
agadde gabadde gasinga ebbanga lino n'amagombolola nga kuwoneko gamanyibwe nga twakufuna obukulembeze essaza eryasooka okusinga mu buweereza lyali Ssingo, nsaba Ssingo mugiwa obugabo. Essaza eryaddako lyali Kyaddondo mugiwa obugabo. 2023 yabadde Kyaggwe mugiwa obugabo ne Gombola Goma nsambawo obugabo. Naye mu nteekateeka ya leero mu kkunga ne buli kimu nsaba twebaza nnyo Buvuma. Abeevuma baasuze bano nga tebaagala kiri ekikole ki sebo ssentebe weebale olw'omulimu ne bassentebe mwenna twebaza nnyo nnyini ddala olw'omulimu gw'omukoze era nsaba mugatte engalo nga twebaza bassentebe b'amasaza bano mukama wange bakola omulimu wakati mu butyebalira wakati mu kwesa obusente bwabwe obutono bwe balina ng'obwakabaka bwebukola ki obawaako.